njagala okebere mu ndagaano yo gwe ne Katonda wo. Endagaano yo yakomawa. Oyagala ki mu Katonda? Era nga nkusaba oleme kwesiba ku balala abali mu Katonda. Wenyweze bwenyweza mu Katonda. Hold tightly in the Lord. Wenyweze bwenyweza mu Katonda. Abantu b'otunulidde ogenda bulaba nga Katonda bamuvuddeko kubanga endagaano yaabwe yali si yakumalayo. Abasumba abamu ebirooto byabwe byali byakulinnya nnyonyi. Yalinanga ekirooto wadde tasobola kugenda kusoma kuyita mu sisitemu ya ddiini, ne yalinanga ekirooto nga yagala beere bishopu. Kati akifunye ate akyewadde. Abasumba b'abalokole beegabira obwa bishopu ng'abagaba ebikopo bya kwete. Tewali sisitemu kubanga eno ewaffe era mu bulokole tewaliyo sisitemu ekufuula kisinga mukama waffe. Mukama waffe musumba ng'omuntu erokolebwa obulokolebwa ofuuka otya Ssaabasumba ne Yesu ali wansi wo. Kirowoozeeko, siri mu lutalo nkuyigiriza buyigiriza. Walokolebwa bulokolebwa nga mu nnyumba ya kitaawo bw'otolifuuka kitaawo wa kitaawo. Ne bw'aba yafa n'obeera musika era bakuzaala buzaazi. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba obitegedde. Kitaawo ne bw'aba yafa n'otuula mu ntebe ng'omusika. Ewaffe Masaka baga nga kutemye namwandu kaatema omusika kubanga omusika talina maanyi gazaako baana ba kitaawe ng'ayita mu nnyina. Ndowooza oba tokitegeera nga leero kikuvuunulidde. Osise oli musajja w'amaanyi ne toyinza kuzza ku baganda bo. Olina obuvunaanyizibwa bw'otutte naye tolibeera mu bigere bya kitaawo ddala. Kaakati ffe twalokolebwa bulokolebwa. Omusumba yatulokola era bw'agamba nti ye musumba waffe, naffe tuwulira emirembe tugamba nti Mukama ye musumba waffe, tuwulira emirembe. Tewali mirembe gy'ofuna ng'omulokole bw'oga nti Yesu Kristo ye Ssaabasumba wange. It does not apply even in your spirit. So enkomerero esembedde. Abantu abamu bye balina mu lisiti byali byansi, tebagenda mu ggulu. Mu nsi singa avuga emmotoka, singa afuna ku kitiibwa kye yakula yeegomba kye yawuliranga ku kyalo, singa asobola okwambala ku kiteeteeyi ky'eddiini n'ekiwuzi n'akisima, singa asobola okukwata ku muggo ng'ogw'eddiini, singa asobola okuyita ewantu ne bamuyita ekitiibwa ng'ekyeddiini, his eminence, his grace, y'olwo eggulu lye liwedde. Naye mbabuulira ekyama kiri mu kwetoowaza wansi w'omukono ogw'amaanyi.